kino kyakulabula kyakuyigiriza ate era kyakusomesa. Gwe nagwe kikwatako mbadde nkusaba tonyiigira. Kankyogere tomanya kiyinza okutaasa omuntu omulala. Mu Saudi muno mulimu abalenzi n'abawala abazenga bantuukirira nga bayina obulwadde bwa sirimu. Abasinga babufuna kuva Uganda ne bajja nabo wano. Simanyi kiki kye bakola okuyita ku tests ze Uganda nga balina sirimu ate batuuka wano ne bakwatamu obulwadde. Abasinga bwe batuuse wano nga bakuttemu obulwadde, jukira bakutwala mu ddwaliro ne bakukwatamu obulwadde, bakuzaayo ku office nga bakutegekera empapula zo okudde Uganda. Kati abasinga mu process eyo gye kiri nti abaana abo abasinga bave Uganda kati babeera n'abantu abangi bebamanye Saudi ebweru n'abakyali mu kampani. Kati process y'abaana abo batera okutolokeramu. Bwe batoloka ne batuuka ebweru nga balina sirimu ne banoonya emirimu ne batandika kukola. Abamu abantuukiridde obulwadde babufunidde wano nga bagamba nti John tukulaba oli musajja wa magezi, tosobola kubaako engeri gy'otufunira eddagala erya ARVs. Bo bwe bamanyi nti eddagala lya ARVs ly'eddagala lya sirimu. Kati abasinga bo lye baagala okutandikirako oba abalala baalifunye nga bayitira mu bannakenya era lye batandikiddeko. Kyenyinza okubagamba ba mikwano abali bwe bato sijja kubanenya kuba nammwe si mmwe mwandibadde muddayo Uganda n'ekyo mukikola ndowooza lwa mbeera. Naye nze nyinza okugamba nti obulamu bwe bugagga. Sooka okuume obulamu bwo, sooka ofe ku bulamu bwo nga tonaba kufa nnyo ku ssente. Eddagala eryo bw'olitandikirako siri musawo naye nze mmanyi nti eddagala gwe ng'omulwadde sigwa alina okwewa eddagala ly'olina okutandikirako naddala ow'akawuka akaleeta mukennenya. Bandibadde basooka ne bakupima ne balaba nga bw'oyimiridde nga bakukebedde ne bamanya nti oba ogenda kutandikira ku septrin oba maddagala amalala ge simanyi, then oba ogenda kutandikira ku ARVs. Kati bw'okwata gwe n'otandikira ku ARVs kubanga gweze wamanya nti ziri eddagala lya sirimu eryo liyinza okunzika ate olifunyemu obulabe likusse. Wandibadde mu byonna okola ki? Wandibadde okkiriza n'oddayo Uganda n'ofuna obujjanjabi obumala n'oyimirira n'okolera Uganda kubanga Katonda teyakutonda ku nti ogenda kufunira wanene Saudi. Namwe abakikola nga mufulumirwa bweru banange nandibadde mbasaba muve mu bintu by'okwegatta kubanga mwegatta n'abaana abali wano wabweru ate nga mukimanyi nti muli balwadde. Namwe abaana abalenzi abali wabweru n'abawala mufeeyo nnyo wano. Wali obaddeko mu mbeera n'otunuulira obwana bwo nga bukuyita nti taata maama, kwegamba ng'olaba bwonna bukuyinamu obwesige nti kuba wooli era nga bukkiririza nti kasita taata abeerawo oba kasita maama abeerawo buli kimu sobola okifuna mu ssaawa yonna gye mba nkyagaliddemu ng'abo be baana bo. Naye nga n'obatunuulira bw'oti n'obalaba noma nti wadde bakuyita taata wadde bakuyita maama, gwe ng'omuntu nga gwe taata gwe maama ng'okimanyi nti mu butuufu toyina kyoli, ng'okimanyi nti mu butuufu mu mazima amatuufu toyina kyoli. Ngamba mu bya ssente mu byenfuna nga toyina kyolina. Abaana abamu bagenze ne bagibwako bazadde baabwe ne bafa, kama Katonda n'abayita. Tubalabyeko bangi babonaabona. Abaana bakulidde eno babasindika eno bali ku street tebayina alabirira tebayina ayamba, embeera eyo nzibu. Nze nafuna omukisa Katonda akyanyambye nti nkyalina bazadde bange era nkuze nga bandabirira. N'ekyo tekinzigyako okulaba abaana abalala abazze nga babonaabona olw'okugibwako kufiirwa bazadde baabwe ate nga tebalina kye babalekera. Bwe ntunulira ekintu ekyo naawe oyinza okuba ng'oli eyo either wakulira mu mbeera eyo ng'ogimanyi omanyi bwenyiga, naawe oba ne bw'oba nga tewagikuliramu naye at least olaba abagirimu omanyi butya bwenyiga. Kati kikyuso kyesse muggwe kati essaawa ya leero kubanga ffenna tukimanyi nti olunaku lujja kutuuka tuveewo. Weetunulyeko emabega. Singa ovaawo essaawa ya leero abaana bo olina ky'oyinza okubalekera ekisobola okubayamba.
kuva wano we bali paka mbisera byo maso kwa kati fena tetulina kalenda ya bulamu bwaffe. Esaawa bweziti omusanvu munana mu Saudi nze ng'omuntu ku mulimu gwenkola zinzibuwalira nnyo. Omusana guba gwokya nnyo, otuuyana, ebbugumu nga lingi, esi mu motoka nebanga etaliimu kyokka mweri olw'omusana omungi omuyitirivu. Waliwo lwentuuka ekisa ne ngamba naye bannange ani yantuma ssente. Naye bwe ngenda ne ntunuulira obutambi bw'abantu oba obw'abaana abo abali mu mbeera ng'eyo gye njogeddeko, ne ntunuulira nti nange nazaala n'abaana oba nkyeyongera okuzaala, ne ngamba nti abo abaana baaneesiga nze taata alina okubabeererawo. So naawe gy'oli gwe taata gwe maama kolerera abaana bo guma abaana bo obeeko ky'obalekera bw'oliba